The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi, welcome to the Political Dice. Empishi by'obufuzi. It's controversial, Purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, State House oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani gwe babuze. Okimanyi nga Dr. Kiza Besigye aleesa amaanyi. Olwo fadda bafutoli abateeseemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwo jeema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba anti bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simanyanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Yali kuki? Oyo tumuleketa gamba mpanyiga mawu. Ebe ndabena birindira no ku the Political Dice ku the Alternative Dig Talk nange Tekinologiya ewamune Farida Bikobere buli wa Sunday esawa 2. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hello beautiful people, welcome to the Snap Talk with me, Teangel, and the two beautiful princesses. Tuguse nateera munnaye mutisonyiwe muko last week ebintu byali bitwala nnyo namwe mukimanyi bali balina otubala, so we had to stay home and so we couldn't work, but we miss you guys so dearly. But tuze olunaku lwaleero tell a friend to tell a friend that the Snap Talkers are here. So today we are going to be looking at family, as in we are going to be looking about like on family matters when it comes to technology is kind of eating up a number of things, and people don't even have family time anymore, or you find there is no to watch all your regulations when it comes to omwana atambula ali kusimu but katini bamukone omwana wabere wakabera kusimu, they barely have time for their parents. Like okay, technology just in general eriddewo wapata ina simu TV omwana alaba cartoon, as in kids as early as months omwana abera ina favorite cartoon aina kayiba kamutayako ne kamukakanya nabera okay omugenyi wa chala taina lukiseri TV nga munne bayina omwana omwero abera ko ne TV station jayagala and all that. So bena tugakuba tubyogera ko lunaku rider, and we are looking at the impacts of these the screens, the technology in general, like what are the impacts? Yes, there are some good impacts in Tiabanda Baize. There are different impacts as to say. So tell us what you think about the topical discussion of the day. Yetamukwano go mugambe Snap Talkers baguse with omulama ogutukwatako abana bali mu holiday. So guno omulama guli very 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 relevant. But anyway, without wasting any time, let me welcome the princesses babuzeko, and then we dive into the topical discussion of the day. Ngina tankana Omumbejja Luwedde Lilian abuza kwatona nakola leero. Very good evening, viewers. Bambi mwebale kutambulanga naffe every Saturday. Kansobire bakubaze ennaku nno zo zinatera okugwayo. Gwe batanaba kubala naye buli Farida agamba agenda kwekumamu omuli agenda kwezuula mu jjulu mekala abalumbi. Bamubale ku mpaka oba nagera ku kitebe kya district simanyi. Tayagala kwera mubayiseemu ba miscellaneous. But anyway, I hope wakubaze wonna woli. A very good evening to you. Today is Saturday. Mukulike ababadde waggabi ntate. Today is Fefe Busi. So batugamba ogendangako out ku weekend. So gendako out onyumire kumazze empewo zikufuweko ez'ennyanja wonna woli. Naawe agenda out wonna ogenda ng'oli mu kweteekateeka kubuuzaako. Nze Omumbejja Luwedde Lilian. Welcome to the Snap Talk. Today it's a family edition. Okay, thank you so much, Princess of Buganda. Princess of Bunyolubuza kwatula na koralero. I don't know whether it is funny or unfortunate. That Tebakubaze. I feel bad. I feel good. Don't take them so personal. I don't know whether I will mind if you just walk to Ubos and just tell them I was not counted. So that they count you. I am among the many Ugandans that you have not counted and you are concluding. I just don't know. No, bali wandise. Bawandika kali school get kwanza tibambala abatu kasiriwo ne get yafe bajiwandika because that means maybe bambala. Ate bakubala ani yakuwayo. Simanyi maybe neighbor wange yampaye.
Bana tebinywa kunywa simanyi oba nnakusanyuka oba nyiige kubanga naye muyina okumbala. I am one of those important citizens in this country. They don't tell them. I don't know why they have not counted me. It is really unfortunate. At least balizeko wano ku office ya Katimba. Ku office ya akatimba ko bajja nikatuuka. Naye ati batugamba fa bana mali bajja tubalya ku mirimu gyaffe. Webale nnyo naye wane waffe kuwenkolera tebannatuuka. Teriya ubyewo olubulwa kigeregana yaba abana bakolera ebeera nze bajja twekwasa. Simanyi lwaki tebatubala. Simanyi lwaki tebaagadde kumbala ku mulundi guno tandika ogenda mu ddwaliro nga temuli badaga omanyi lwaki eddagala liggwa nawo abasinga baba tebabaze and we are all fighting for the resources okutono nnyo kati bagenda kupulaningira abatono be babaze nga fe abangi fe abasinga batabaze. How can a whole company be there? I am among the people that have not been counted and I am in Kampala. Kati imagine abo mu kyalo. Abo mu byalo kati nzo we Kampala Makindi lukuli nanganda sabalindwa. Close to Kampala here. Close, very close. Kumpi wali ne nina na makaga muhozi. Ne kataha wali waggulu ewakanye hamba. I mean Natasha. Ewaka tugenda ewaka sigaza. Ne kasigazi andi opposite. Naye baganye okubala. General Collector andi wali. I am near very big people. Very important people of this country. They have counted all of them and they have excluded me. It is really bad. Chanda kuchikwase nako naye nga ate kituufu. Nenga njagala okubaaniriza ku Snap Talk muje tunyumyemu nsonga ya family leero tugenda kwogera ku family. Okutte otya abaana bo mu holiday genda kuggwako ebuzako 1 week. So how are you handling your kids? Olowooza mu balansinze mutya TV time, the phone time and the family time. Etali interrupted by these gadgets. Omanyi gadgets zino engeri gye zitwalamu obudde. Ate ennaku zino abaana bagenda okulanga balina obuyimba bwe baagala. Omwana ow'omwaka gumu ng'alina akayimba ke kakuba temukajjaawo. Ako kayimba ke ng'olaba era ne bawaana abazadde. Ng'olaba we kakuba ayimuka n'abeera musanyufu nnyo naye ngamba akayimba aba akategeera omuntu gwe yabbukiramu omanyi yekoza. Omuntu gwe yabbukiramu aba yakaagala in the afterlife. Otandika reincarnation Farida. Otageza abaana betwine naku zino bato baffe myoyo mirala gye gibalimu. Kisoboka kubanga waliwo omwana we ng'olabira ddala yeeyisanga muntu omukulu azina kayimba ka Tyler Smith make me sweating bwayeyiro tuzene mabega ng'ayambadde kipampa ye yamalako ekyewungu. Nkikuba pa kijja bwe kinyenyamu byampaka naye nga kinyenya. Anyway, can imagine. The fact that we did come last Saturday, I want us all to share what stood out for us this whole week. Like gwe ekikuyimiridde kibadde positive kibadde negative. Ngera tandika na Omumbejja Ntandikidde ku census. Already census ekuli ku mutu. Obuuma bufudde. Kirabika ffe abaakoseddwa n'obuuma okufa obumu ne bubbibwa. Kati ebbanga eryo baali tubaliddemu obuuma bwali bufudde nga banoonya buuma. Ekirala ebbaluwa ne ziyitingana eva wa president ekwata ku parliament ate parliament nevaayo nereeta omusolo ku mafuta ne bongeza ku kerosene mama bajjajja bafe abalabisa butadde oba mu byalo ku cement namwe abaagala okuzimba oba planize mbwe ennyumba yo ejja kubeera yakawumbi kamu kateekako 1.5 billion kubanga cement bamwongeddeko omusolo kubanga kikulu nnyo kubanga plani yo badde obaze nja kukozesa sente bwe ziti yongeramu no sebigwa tebiraze semete bamwongeddeko omusolo meaning kati bwaba budgeting kugula obusawo 10 n'emitwalo 3 katugeze mpa example emitwalo 3 tekyagula busawo 10 oba ogenda kugula 8 oba 7. Okay. That is the whole problem. So bannange ebintu tebitambula nga bwe twabibala mu nsi yaffe Uganda. So buli kimu bagenze bakiteekako omusolo emikiteebe nyuma yadde ate ne bamala ne bayituyisiza budget 72 trillion ne bagitukubira wali ne bagamba naye ekitundu ekisinga obunene kigenda servicing public debt kubanga owaaye ffe abasinga ndowooza n'okubangibwa in the whole world banaye tulina public debt. Okay. Bali bakugisaali ez'okugisavisinga balina gwe bagenda oziwola kituufu zaali ez'okuzavisinga ebbanja waliwo investor gwe bagenda anyway bena Omumbejja alina engeri gy'atandise osunako ku byagenda obbawa ku Sunday enkya njagala abba kubiza mwena bali baitha abatulaba. We have a new show on board. It's called The Political Dice, hosted by me and Princess Farida.
airing every Sunday 8 p.m. I mean sawa 2 ezekiro. So munaye zino details olaba badde akusunirako kati ezo nazo details tubeera nazo tukola olugambo mu politics. Ne olugambo sigamba olugambo lubi but olugambo lwotamanyi oluwadde lwakuyitako nti many of you are there and you don't know that budget yaise. Goliawo you don't know nti na budget yaise. Ebe na wenna woba yaga obikachinga genda ku the political dice buli wa Sunday a Sunday no it will be airing it's starting and it will never stop it will keep airing. Political dice is the show 8 p.m. Princess of Buganda, what stood out for you this whole like week ewedde? Bingi nnyo ebibaddewo but I think I will talk about Mother's Day. Yeah, Mother's Day olunaku luno lwaliwo ku Sunday. I think it was the 12th of May. But it has become a norm. Yes, we celebrate Mother's Day, but there are people who celebrate Mother's Day nga mama amtaddeyo ku status nenga tamukubidde yadde akasimu nga ne mama talina na smartphone kulaba status. Naye ogwo omutimbe ku status ensi yonna emulabye naye nga ate ye takulabye tannakuwuliza yadde okumanya nti olunaku jeeruli at least ne bw'omukubirako akasimu because for a parent omuntu obulinga muffe bwe tuyitanga obutono ennyo they mean a lot to them. Mukubireko akasimu mubuuzeeko omugambe happy Mother's Day ne munange mulimu abamu nga mwateeka ku status ne mutuwanira mama wange ambeeredde naye nga tomukubidde yadde akasimu n'ebigenda mu maaso talina kyamanyi nti lunaku lwa bamama because lusobala n'okubanga talumanyi nako naye nga bw'otimbye ku status alutegeerera kugwa omwana bwe bw'obanga omukubidde essimu n'omugamba maama leero lunaku lwammwe nkusiima bwenti ne bwenti like all those things naye gwe omutadde ku status yo omutadde ku social media platforms izo zonna naye nga ye mukazi wattu talina kyamanyi talina na smartphone by the way ate abawaana ba iniro ba mother iniro nga naleka mama we okusanyusa I saw that happen. I remember even confronting my family member nemugamba what about my judge nga yetu omutadde why are you putting the mother to your husband why is my grandmother like ngamga rachi yetu omutadde like I was very furious so awo nabo mukubeewo nnyo kituufu abamu bateekayo bannyazaala mbu nnyazaala waakwagala ennyo kale munnange obwo obuganzi bw'oyagala okusima eri nga tebuvudde waka the person that replaced my mother next to my mother bichi but mama asigala mama no one can teriyo omuntu asala replacing mama ne bw'aba tayava mu nsi eno no one can replace them. Tosobola ku replacing omuntu oyo gbofunye talibeera maamawo mu lulimi olufuutifuuti but that aside politics yeekale bwetudda side ebingi nnyo ebibaddeyo budget yiyo bagituwadde no abasinga tebannagitaputa bulungi n'abamu tebabimanyi ebigenda mu maaso bali mu nsindala nnyo and that is the other world oba oliawo abantu abasinga gye batamanyi nti nayo gyeri nti bo ebigenda maaso nti budget yabuse 7.2 ne obuwumbi obugwamu awo bo tebabimanyiiko naye nga atajja kgenda ayagala okubaako byagula bamugambe nti okay amafuta gabadde ku ssente bwesi kati gali ku ssente bwesi kati gali nnyo katamba abataxi kati bayongezezza dda ebisale byali nnyo so those are the things people have to look out to for oli akeera ku ssimu ye naye nga agenda keera akebere ani yavumya ani yakoze bwati ne bwati information ngere banaye abavubuka tujeetaaga tuleme birekera bakulu because ffe bakulembeze bencha ne wakubadde gwolaba nti abaliwo tebannaba kuseetuka naye akadde kagenda tukanga naddala ffe abaana ab'obuwala tulina okwenyigiramu nnyo okumanya ebintu bwebiti tuleme birekera nnyo abalenzi bw'otandika equality gye twasabiriranga edda okwogera ku ifris ojja kumanya abawala bameka basobola okutaputa ekintu because bwetugenda wabweru awo olwanda omuli ne bw'osanga owa boda amanyi ekiri ku budget sawa ate yakugamba nfuta bagongeza nosanga omukyala nga talina nga tebimukwatako anti bebe byajja muweza amafuta tumanyi okwesamba ebintu ebimu agambye byabasajja naye nga ate ebbale yakagulawo you know where good food is, you know where drinks ezalaisi weziri obuvaazi obwa kaliboteke yakagulawo na wali good view awanyumire ebifaananyi byeniranye ennyanja. But anyway, thank you so much. Moja tulemesa ogende bweru. Anyway, we said on ku nsonga eyo because we really want our show to kind of make an impact in our society.
We don't want to be talking to people that only enjoy relationship talks, that don't know that waliyo budgeting, nti waliyo emisolo, nti waliyo. Someone will tell you, the sasula musolo. They don't know that they pay taxes. Little do they know each one of us pays taxes. So that's why we started from that angle, because we want to involve you, the young people. We want us to take over. It is our time. It is our generation to take over. Twaita about Gen Z. Generation Z. Generation Anyway, Z, let's dive into the social topical discussion of the media. day. I personally, what made my week was, I think Gabi Ntate's event, because I am a Christian, and seeing someone ngajuza abantu having an event, najuza abantu, people like that, people that went and supported. I was, you know, I felt so good. Tekyamusaze yadde nga mungambo waliwo abagamba nalabye Fabiola yabadde so furious ngagamba no, it was a full house. I think they took pictures of the hotel before people arrived, and then nebakitambuza nebeerabira totambuza what really happened. But I think it doesn't matter, as long as at the end of the day when you're doing your event, or literally you perform after you have already known what you have gotten out of it, because ogula tickets nozitunda prior. So wachamusaza she knows better. Eyo tuveyo, let's dive into our topical discussion. Yatandika na Omumbejja Buganda. Sorry, we know. Screen is, you know, I was sharing with my producer Alianga Mugamba. My sister, her mom tells her by 9 you're supposed to be out of the sitting room. You're supposed to be in bed, which she respects so much. Era walabanga ziwezo satu olabanga yeriddewo. Naye she plays on the mother's head. We yeriawo ne tabu ye. Oshagera. So the mom thinks she is out there sleeping. This young lady is on her tab till late. Fene tubakaloko akakonga kali ku tab. Oshagera. So naku zabana bali ku TikTok. My sister amanyi TikTok n'okusinga nze. Like how old is she? She's 9. Hey. 9 years. 9 9 years, and then she how can I 9 year old? I used my email to sign into her like tab yokubanga bichi. So I na app who asoma some languages, like yangamba kati asoma Spanish and Korean, something like that. Katwaba mpano grade zengeri wa shootings and all that. She'll be on TikTok, obanga aliko yo app ya asoma ebimundi, obviously obanga ali ku game, oba muganda anenge jabira informed even about some songs that I don't even know. You get a 9-year-old, by the way. You get. So we are looking at the restrictions, the impacts of these screens. Kwanga, okay, yes, it is good. I love the fact that Alisoma Spanish and then Korean. It is good for her and all that. But then how about these bad things that, because TikTok, young Amber, she was telling me that she doesn't understand full figures content. No offense. When she told me that, I was like, oh, you follow full figure? She's like, no, I don't, but sometimes TikTok brings her up, but I don't understand her content. So imagine there is a young girl out there who understands full figures content. Mine may not understand her content, but there's a young girl out there. Mzungu agamba. So I want us to look at the impacts on family when it comes to family time, because by the way, to many know better. Sometimes I go home, I'm giving my example of my family, but I know these things happen in different families. Better way or even worse way or that. Tumaino genda, no tusanga nga buli omu, tutudde ko TV naye nga buli omu ali kusimya like this. Everyone is on their phone. Nti tetwina na time like even to put us, mboba tulabe a movie that will put us together as a family. Ogenda laba omu avudde oli agenze mu kisenge kyo, nona agenze mu kisenge kyo. Buli omu ng'abeerawo. Kishege, ne mama nga yayambako n'agamba you people mbeera nnyo ku masimu bichi, but then the fact that tukuze, she can barely do anything. You understand? So we are looking at the impacts of this technology. Technology is yes, you have learned those new languages, but how about the comments you read until you don't understand full figures content? How about those comments you're reading about gambe nene, ebitono, ebiri medium and all that? Princess, what do you think? Okay, what would be your view about the impacts of this technology? Manyi tewabeerayo kintu kibi nga tekirinaako kirungi. That's true, yeah. Anye buli kibi kibeerako n'ekirungi, n'ekirungi kibeerako n'ekibi. Naye ejja kusooka okusaasira abayisiraamu b'e Nigeria. Munnange eno nga mwabadde musanyuka ewa Gabi Ntate. Basajja baalumbye omuzigiti ne baguggala ne bagukumako omuliro. N'ababadde basaala. Abantu balina emitima emibi. So that is religion, but I want to tell you, God is not in those buildings. Yeah, that's true. God is everywhere. You have God in you.
Why are you not kneeling in your home and praying from there? Agamba church tegaliimu Katonda. Katonda alimu gwe. Fukamira omusinze omuwe ekitiibwa. So ngeyo nvuddeyo okudda ku technology masimu and all that because we want abaana baffe batambule n'omulembe. You wouldn't want omwana abeera awo ng'ebintu ebimu byamulese nga like they're lagging behind. So you really want them like to be nga batambula n'omulembe. So but also mu kutambula n'omulembe mulimu ebibi n'ebirungi. You can wobanga tusobodde ku managinga mwana wo bulungi ayinza okutwala ebirungi n'atwaliramu n'ebibi n'akokoobya. Akwita kokoobya. So they will just take because at times they are kids, they cannot sieve. Kumanya kino kibi kino kirungi ye buli kijja atwala butwazi. Kyovola bebiseera ebisinga nti omwana ono gw'ogulidde essimu yetaagako ekkomo. As for me, I don't understand why a 9-year-old should be on TikTok. What are you doing there? Because ekisookera ddala she's not into entertainment. Maybe she's developing her talent, akuza her audience base, like abawagizi be page ye okola, she's not into that. Ngabo no bwana bula. Naye atenze n'obwana obwo bwe bagamba mbu talent yawe abemolera ku nyimba. I also still disagree nti abaana babakozesa ebintu by'ekikulu. I want kids to be kids, but ayibali ennyimba z'abato. Bali mu Love Commissioner. Omwana ateeka emotions mu luyimba Love Commissioner omukulu. Omukulu zotasobola kuteeka. Now omukulu zotasobola kuteeka. And these artists are posting them. Kati oto omwana bwalaba nga Shiba yamuteeseeyo. Oluddako era alukwatamu. Because they know Shiba agenda kuteeka ate Shiba bwakuteeka yakuwadde mileage. Everyone will go and look for them. Ani ono omwana Shiba gwateeseeyo. Mwana kyono. Era nze sometimes wali aba artist be bavuma nendaba nga actions zaabwe zabadde ntuufu. Lumu Cindy yagobako omwana ku stage. Yamusanga mu kivulu kiro. Past midnight. Namugamba nedda nnyabo dde waka weebaka otwola kikuyu eyangal. What are you doing on stage? You can't be molested. Because omusajja gwogamba mbu manager bw'aba sitatawo asobola okukola ekintu kyonna. Ku stage bale abaana bano they are kids omwana ku stage katukkirize embeera mbi. Naye teriyo bivulu by'emisana. Teriyo bivulu by'emisana bye batusobola okutwalamu abaana abo ne bapa. Ate nga bibeera kwa something go green that thing y'abaana ebeera emisana. Era by 6 ebeera Green Festival. The Green Festival, yes. So waliyo technology watutuusizza nga kituufu wabi. Ate ng'ebintu ebimu tusobola obicontrolling naye abazadde b'omulembe guno twagala okwejjako. Omwana wo omwejjako takusumbuwa, takubuuza bibuuzo, so you give them a phone. Abeere ku katuuni. Naye ne weerabira nti obwongo bw'omwana ono buli mu kudevelopinga bukula bukuzi byalaba bye bigenda okubeera mu mutwe gwe. So you find omwana w'emyaka 10 I have actually found 35-year-old people nga balaba katuuni. They will sit and enjoy and laugh and you see them very happy. I can personally watch that and be very happy. So kubanga omwana bwe obwongo bukula naye omutese ku kintu ekiri programmed from the west. So kakati ekyo kyennyini kyagenda okugoberera. Ojja kumusanga nga buli lwakaaba nga bamuteerako katuuni. Nga mutono myezi not even a year. Buli lwakaaba nga bamuteerako. So obwongo bwe tebugenda kukula kubeera nga alowooza because omwana alina okuba nga akozesa obwongo bwe alabe wali kyaji agenda agikwateko what is this because they are exploring. Naye kakati mu budde bwe yalikozesa exploring things around them gw'omuwadde katuuni they are concentrating on something that was built. Sorry to cut you short. Waliwo bwana bwendabye oluwulira ka kokomelo aleeta emisinde because abamanyi abaki yakimanyira kokomelo nga talya nga tebamuteredde kokomelo. Naye twakwali kokomelo alya walaba. Otherwise wotamuteerako nga tanga mwana talina appetite. Naye lwakuba yakimumanyiiza. And you know why? Because parents baagala okwejjako obuvunaanyizibwa. Omwana bw'aba tali ku simu amusumbuwa.
mbu akaaba oba ayagala okumusitula but you are mother munoonyeze ebirala at least omanyi lwaki abaana babaguliranga buddole at least oyige be with your dole you beautify it osibesibe kambaze so you try something different with your dole okusupporting akaba west wagamba katono nnyo those people their children before they go to bed they read them a bedtime story which for us akote tusobola kakopa omwana omusomera akati oba omwana omuyigize ababana by the time they are like nalina experience y'okusomera omwana gwe basomera obutabo toyogera bintu ebyo by the time a child is like 5 years they can read kubanga yakimanyira omwana yagana twagenda ko omwana n'agaana okwebaka because ye yeebaka bamusomedde obwo ngoroyita maama wabo katolonga essimu n'agamba nti mwe mumpadde essimu naye njagala omuntu nga nsomera nga nze katolonga okukasoma gwe Nzange nabasomera folk stories eza Buganda. Sirina bugomikirizo. Zira nabagazi genda mu katembo oyo. No, ate ababo toli basomera butabo. Nzabanga njagala nange baberenga ndabika nakuzibwa omuzadde omufirike ennyo nti ebintu ebimu ye bitabikola. Nakati katuwe wakuli ati wakwanga simu naye kati bikyuseemu. So abana ngobera kusima list musomera akatabo. Awo omwana esimu n'agenda nayo okwebaka. Mbwabere ku simu yebaka. Naye nawo omukulu bakugana gadget mu buliri kubanga it is advisable omaleda esaawa 2 nga toli ku gadget nga tonnagenda mu buliri bwo. For you to have a nice sleep or you know naye abamu you sleep with your phones like ngaziri bali wano eno because it is going to affect your health. Kati omwana omuto olaba gwe omukulu gwe bakigana bagamba va ku simu va computer nga okyabuza yesawa 2 ogenda okwebaka because eno light eva mugaje bana ibitu kosa tetwagala kusagala kuddamu tandike kunyonyola ano science naye gadgets zino zina impact nene nnyo kyovula bagamba gadget gireke ngo ogenda mu buliri bwo such that your body resets sobola ogenda okwebaka ofune peaceful sleep naye ogenda abamu mugenda okwebaka obuliro omutwe gukulumira you cannot even identify what is causing your headache negati olomwana omuto gwomanyiza gadget at that age abamu bamanyino kabira amasimu gaba maabwe oba batata baabwe nagikwata nagikuba ne wansi omwana muleke azinte bagambwako abaana baabwe naye erabira nti omwana ono ali mu kumwonoona kubanga osobola okwata essimu oba tab nojiwo omwana wo because oyina kyoyagala bayigireko naye apps zenkuteredeko bwenkusanga ng'oyina app gyesaateeseeko because it is your kid monitor them why are you allowing them okay nkutereddeko zoyina okusomerako zensuubira nti zoyina okukozesa kati ddamu downloading app endala nga saagiteeseeko giteekeko because bano abaana akula amanyi kino maama takyagala they will not do it naye buli omwana lw'omuwa eddembe erisuukiridde they will do it because maama tafaayo maama we kyayagala kulaba mwana bwawo ng'ali musanyufu they are on the tab and they are not complaining si balwadde so they are okay ye maama yagamba omwana wange alhamdulillah mukama katonda nyambi naye olaba nti omwana ono omwonoona olaba omuntu omukulu eyali exposed to social media at the ages of 18 21 bononeka social media bonona imagine omwana wa 10 years ngali ku social media they can access TikTok because a lot is on TikTok actually ebintu ebitasobola kuyita ku Facebook obisanga ku TikTok ebintu ebitasobola kuyita ku X obisanga ku TikTok on TikTok people undress and they be naked and they're on live and they have a lot of people watching but striking and babajjako I do not know aberako n'abantu nga 10 nga bamulaba nga bo commenting you find that life very busy kakati omwana wagenda okusangaawo tajja gamba nti oba kimu they will just get interested to see things they have never seen so they will be there so kati mukulaba innocently ayononeka it is innocently yetamanyi nayo aba ayononeka obwongo bwe abo exposing ku kintu kyatali meant kulaba at that age so gadgets is not to regulating as a parent you can have your timetable and these kids will follow because you are the parent ate waneno mu Africa tebatugana kuba bana bafe we are not living in the US take a wama take mwana wa government mwana yampitide police China cha government nyama ya government you be there mwana yakuyitide police you abere wakawo ngolaba police jamu omwana yakuyitide police here in Africa as a parent you have a responsibility of your children so you know okuteeka amateeka nogamba tab yadde nagikugulira ogikozesa budde bwebuti and let me tell you information you know mwana jajje ku Google it is not self discovery
It is not, because you are reading something echiria already ebimu baba babitu summarizing and okubi summarizing. It's not the self discovery. So omwana muleke muwe mu hard copies bwo butabo, they will sit and read and internalize and get something from it. Ngatakula means ekintu asome bweba story nti asobola okutula wali na atayogera bye nyini ebimu story, but they can describe what happened in that book. Okay, so that is knowledge discovery, knowledge development on their own. Yeah. Thank you so much, Farida. To the people that are watching us online, please tell us what you think about the topical discussion. Share with us, because it is for our own good. It's for our young sisters, it's for our young brothers, it's for our nieces and nephews, it is for us. So we are not attacking anyone. I have a young sibling, she has a young sibling, so we are not attacking anyone. Farida Abada sharing, I remembered, I think it was on Thursday when I was with my Buddha guy, and he was telling me, I was telling him about Maisha, and then he said, ngenda jiraba nga nera kwa nzire wako mwana wanga akwatira wesimu kati wanajivako nga agitade. Do you listen to that statement? Wanajivako nga agitade ngateka konda be show you. So I'm like, so what are you have reminded me, someone who told me bo manjise no mwana ngetulwanira esimu ne mugamba kitemu so obasiko nga kana kawala nkalwanira. I'm like, what are you talking? What are you talking about? You're even telling me. Like in college, you have failed as a parent. Anyway, yeah, so Kati, we remember that statement. So this thing is not even about the rich, the poor, the what. Trust me, oli na wata swako affording akuli mwana tab. Alista esimu ye ndozo olide baziranira oba bagisharinga wanajita kwegamba, even they prioritize kati mwana wanajita I'll also come in. But anyway, Lydian, just take it away from there. Where impacts church zoroboza tugenda tuka time nga families eri just mu kigambo nti family naye nga abantu nga bo byomu ali mu nsi yiye nti guno gwe mulembe we mubeera mu nyumba ne partner wo mwenna mutudde wamu buli omu ngali ku simu nenga buli omu ali ku simu ate nga buli omu anyumirwa kyalaba ngera connectinze nakyo obwongo bwe n'omutima gwe byonna biri ku kino kyalaba wano naye nga mutudde maaso tamufaako nga mwignowarenze. I think edudda kyanyambako because oba oli awo obwongo bwange bwali pikinze mangu. I took long to get to know these gadgets. Actually ekyantwaza okusoma course eya computer. Twagendako ku church omulundi ogumu, nali mu senior 3, omwana oyo yali mu P4. Naye ng'omwana amanyi okukozesa computer nga amanyi okutambuza kasa bw'ati n'anyiga amapeesa naye nga nze sebimanyi. Kati lumu nga bateekako music tuli mu rehearsing nga baŋŋamba baali baposes olima baŋŋamba nyige play. Nze kuola baano natunuulira computer eyo ne neebuuza oba banyigawa. Nenoonya we banyiga watuufu naye nga just kwata kasa nyiga wali like playing like olimba lugende maaso nga sina kyemmanyi. So ne maliriza nga nswadde ku church awo nenga okay okwesasuza at least nja kukola course ya computer. So gadgets zino zina ebirungi byazo n'ebibi. Nti saawa zino ogenda okwesanga ng'omwana obwongo buli programmed by something abafirika kye tutategeera. There is a kid I know wa antu wange actually tanana kuyiga kwogera naye bw'omuterako kokomero she will sit and concentrate and follow what is happening bwekagwa ngaayo slidinga amanyi bwe baslidinga era baali bamugulira ne tabu ye naye omwana ono tamanyi kuzannya na banne. Kati bw'omuterawo omwana munne maaso asooka namutulira namwetolola bw'ati namwetolola nga ayina nakola surveillance. Yes. Bw'amala ye bw'atandika okuzannya azannya alwana. Actually she's a girl. Era no banange. Like even when they take her to a daycare aba complaining. Omwana oli bwakasatuka nalaba muto munne asooka nakwetegereza okumala eddakiika nga ngala bono musobola basimusobola nakwetolola bw'ati nakukwatako okumanya oba oli muntu oba katonda zilizaalaba. Yeah, I think that's what is in her mind. Because she watches cartoons like nothing. Era ye bajamu atabu kokomelo ng'atuula awo tasobola kutawanya era okujja okukwatako ng'enjala emuluma. Oba si kyo bwe bivaako ajja n'akusanga awo n'akwata akagalo ko kano n'akanyiga wano. Kati bw'akanyiga wano you have to understand nti ategeeza nti eraako. Oba bistopinze oba gwokebera ekizibu ekituse oba internet avuddeko so that she can continue with what she's doing. That girl can sit there n'abatunuulira nga mwe mukola ebyammwe nga ye ali ku katuni we.
tamanyi kubeera okay tamanyi ku socializing with people. The only thing she has in her mind is the cartoon. Ye jalaba, that's what she like ye alowooza nti yeki yensi oba oliawe yaddala. But I think this goes back to parents, especially kiri nnyo mu bibuga nnyo unlike mu byalo. Mu byalo tebalina busobozi ndowooza. Kati mu bibuga mwe muli olugezegezi olwo olungi era ebizibu ebisinga bigenda tandikira eno ewaffe mu kibuga nti abaana tebakyasala edda twalanga nga bakugamba kozesa obuseko obale ogatte ogabize naye kati omwana atandika okwesa calculator ku myaka emito. They can't like think on their own. Ntoke bwengatta zino na zino nfuna mmeka. Omwana alina okubaako n'ekimuyamba oba gadgeting eyo oba si kyo. Abaana bemulekera zi tab erimu Google eriko data ngagenda ngabuuza Google what is 2 plus 2? Oba Google what is this times this? Oba Google what is it? Because for some kids they believe that Google knows it all. Google is the everything. Era jagenda searching kino, searching ekiri. Yeah, talking to me yalagawa. Waliwo buno by the way, actually we have now bama namushifta nataka ku talking Angela namba ku Tom namfula talking Angela artificial intelligence kati. Netufumanya ask AI anything. Anange. You guys, kati abazadde abamu tebabimanyi because there are parents who think in saying okay technology alinga we yali 10 years ago. Everything is changing. Buli kimu kigenda kikyuka. Ate ku speed eyawagula ate abazadde abamu kye batamanyi. Yo omuzadde amanyi omwana bwe muwa taabo ajja kweyagala. But also parents monitor mikwano gy'abaana bo gye balina. Olaba ojja kugaana omwana ebintu wano ewaka. Agende kusomera ate nga waliyo bakooki. Ebba bakooki b'okusomera oyinza obutamanya ono omwana ebintu abiyiza atya. Obeera ng'ogamba omwana wange talina ssimu. Omwana wange simukkiriza kutambula. Omwana ne TV naziteekamu looko. Okiwulira TV zino ezimu tasobola zi accessinga. Naye ng'ate omwana ku ssomero waliyo bakooki bayigiriza buli kiramu. Because abazadde abamu si buli muzadde nti gwe engeri gy'okuzaamu omwana wo naye gy'agenda okuzaamu owuwe. By'ogaana owwo oli si by'ajja okugaana owwo. Oli ajjamuwa eddembe lye. There's parents who didn't know that cartoons ezimu zirimu like scenes ez'obuseegu. Naye nga yagamba channel za wano nazirookinga mulekereze mwana angalaba channel zebwe zalaba tuzimonitoringa kumanya. And there is something with us Africans we think okuba ngolaba ebintu byebweru it is omwana abeera wa kitalo nnyo nawera ngobera n'amaalo omwana jjachala abaana abamu tebakyalina nampisa. Hi granny jjajja gwobuuza tabimanyi. Oli ku jjajja hi granny, hello granny, how are you? Gomana abaana abamu tebamanyi na nnimi zaabwe. They only know the language gye babasomesa ku ssomero ate ne byalaba wano bya Luzungu ne TV zaalaba za Luzungu. Olulimi lw'oluzaaliro na talumanyi. Agenda mukyala agambe hi granny otandike mbu bannange tabimanyi nanti wakati twogera Luganda ogenda swala gwe weka because bajja kukubamu ebituli mu ngeri gy'okuzaamu omwana ono. Bamanye ntoke omukuza mu nkuza entuufu oba omukuza mu nkuza etali ntuufu. Tekinologiya ono aleetedde families nnyingi okwawukana lwa nsonga nti bagenda kusanga ne messages mu simu ezitategeereka zotasobola na kunnyonnyola. Because we have this social media in engeri gye tuleeterako abantu abo connectinga naffe ne tutandika okulowooza they are also part of our lives, they are family biki kati abamu basindika messages zitategeereka gwoli busy oli mu kuddamu message naye ngeri omwami waakulaba agamba tompadde budde nze kwogera naawe naye ate olina gw'obuwa wano ku ssimu kati n'atandika okulaba nga mulinga mwenna abawukanye ebirowoozo tewali connection yonna temulina na budde bwe mutuula kunyumya eddakiika 3 nga tondakwata ssimu yo kubeera wano bweti obeera wano ku bunkenke oba si kyessimu because waliwo time y'obuzannyo neevaawo katuli ku time y'amasimu oli ajja kumanya nti okay eno waliyo ka live nyina okuchekingako ku Snapchat ngendeko ku Instagram ngendeko ku Facebook nyina ogendako ku X nyina okuyitako wano nyina like oyina platforms zolina okeberawo competitive naye nga n'abakutudde mu maaso abamu emmere esiriira nga akyali ku ssimu akyalaba bugundi bu content simanya noona ali ku content era beeretedde n'amamu okukola content n'atuuka n'abagwako n'abasibya n'okubasibya n'okubasibya ne babasibya because of social media nti content abantu abamu balina that kind of life they want to live abiraba wali ku ssimu yooli naye bw'ayagala okubeera. We have people like abakola content ku maka gaabwe abakola content ku biki so you think that is the kind of life you have to live naye nga teyawukana ku gwe ye eyaddala
toyinaamu kasente otandika okwegomba otandika okwagala okubba otandika okukola ebintu ebiri nasty all because you want to oyagala kubeera ng'omuntu you want to be legit walabye. You want to be the legit person that you saw on social media. So internet eno twetaaga okumanya ebirungi byayo n'ebibi so that to be balancing nga tuweyinga n'omanya nti okay ebirungi weebiri but also ebibi nabyo weebiri because internet technology agenda mu maaso buli kimu kigenda kikyuka. That's why we are seeing robots zigenda replacing abantu katulina AI abasinga basanyufu nnyo naye tetunnamanya AI like emabega waayo kyekiriyo behind the curtains what is there. Naye ffenna tuli basanyufu mu AI njagenda ku Google nsibanye embuulire kino embuulire kiri tell me about Teangel oba tell me about Farida soke kuyire bwino yenna what and you think that is the truth nenga tolusi sibibyo. So I think as people we need to go back and see bino ebintu byatandikirawa ffe ng'Abafirika y'engeri gye twakolangamu ebintu nti mwatuulangaawo ku lujjuliro wansi ne bateekawo akantu ako nkeerabidde ke bateekangawo ne bateekako ne muliraawo mwenna ekyo ne kivaawo ne baleeta dining okay naye bakeepinga together ate mu ekyo bajjawo kiri ekyokufukamira ne bagamba ku dining tofukamira ebintu bijja kuyiikira kati ku dining osiibu simbalaala toteekawo emmere bajjeewo kulisengalo tulisa fo jiko bwambe ebyo bwe bito naye kati ne dining naye eringa agenda mu lutalo onajja kuliira wano atule mu ddiiro I need to watch my favorite show. Abaana babatera TV mu bisenge. Ziri rules za smart phone everyone has that. Abaana basanga barwanira remote kali we watu balina mu bisenge. Ate actually wano ko office tulina police. Time ya lunch oba oli ku simu bajje kujjako. Tojja nayo kuwogenda kulya emmere. And I think families should adopt that. Nadala n'abafumbo. Nti buli sawa bwezi sawa 2 esimu zikome. It is family time. Akwetaaga anakufuna kumacha. Kwanga omukazi omufumbo oyogera nani ekiro ibe. Nze munaye waliwo omukyala gwe nali manyi nga tasuzaako simu nga tubeera tuyomba omukubira ku macha esimu ze teziriko naye nga ye police ye. Olunnyuka bwati pa taddamu kwata simu taddamu kola ki like her phones are off. Ato yakitwala mukoba no like bwanyuka taddamu kwata simu so by 9 her phones are off officially. Mpozi nga oba waliwo mpozi nga bakubidde wa maid n'amugamba yakitwala person bali bombi munango oyo omukyala yali yaleta police yali eyizo okuba kolo katifu nge kulabula radio jaga ngamba sikwata nyeze ekirenzi bweyo okunyonnyola manyi tulina emikwano egisukka mukwano gajjako oli otya mulimu emikwano egigere ate munango bali esimu ezijjanga kale omuntu oyo abadde takuyitanga ko nabya kolo lwakukubira gamba aludde okukubira mwasemba kulabagano ba myaka ng'ene mabega kolo lwako hi dear hi sweetheart ni mama tabatase ogenda okwekaza ton sweet zanga gamba kitegeza bwe mbasi no yebadde mu loud speaker the sawa enanko sweeties hi sweetheart hi da nenga tosa kunyonnyola mama omuganti munango no kyali wange just ayogera bibozi bya just kunyumirwamu tewali nnyo kiriwo ogenda kinyonnyola kiri kikeerezi so these gadgets tubeeko we tuzikomya zibeeke komo ne bwaba omwana wo lwaki yeetaago because waliwo abantu abamu nga esimu zaabwe oba mu groups ze balimu waliwo ebyo video bye basindika oba waliwo bana abateekayo bino oba bateekayo bufaananyi biki omwana agenda mu galalo akebere atuukire ku ekyo kati gwe omuzadde okutandika okukinyonnyola omwana mwatolaa kyolabye si kyekituufu simanyanga biki kijja kuba kikeerezi. So parents be careful with the gadgets you give to your kids. Omwana ogenda muwa taabu mumuwadde taabu ya kusoma kati taabu ezimu ez'okusoma zisukkamu omwana ajja kusobola okuaccessinga apps zayagala akola kyonna kyayagala nga gwe omuzadde tofuddeeyo. Okay, thank you so much Lilian. Ngenda kuba Buruko emiggo. So Buruko asenagamba family time. Okay, a wife should stop using her phone at exactly 10 p.m. Husband no limit. Buruko. Mbuno gwe why no limit. Abasajja lero nga mutabuse mutale lwaki Buruko abane timu okutuuka. Mutale Faruko omulabye. Farida sounds as if she faced the consequence of someone calling her and she was like, oh, sweetie. Seriously, you're in bed with a woman, she is watching TikTok videos. Instead of bed business. Munosalawo enjoying ekiro.
Omanya amateeka gano. I feel like TikTok is bwe mugateekako mwino gagoberera. No phones past this time. Ne mukimanya nti kyekyo. Era nawe obeera ogamba bano bannange ka message kasindike nga tezinawera sawa. Sama mwana ali ku dining atuddaale naye aliwe bati. Ngali ku emmere neewola. Can't you just tell this kid put the phone down, eat, and you can have back to phone. Atenga fe edda kulujiro kwaberanga amateeka. Toyogera na mmere mu kamwa. Enentuula eno bweti. Nga bakuyiwawo ettooka eryokya. Tosimba lukono. Amateeka. Kyokka ate be baakuza babigamba ate si bye bagamba abaana. Babikoowa ne bagamba. Kubanga nze zijjukira baakulabanga okubatuntuza maybe. Tewaffe waliyo poliisi omwana atanatuula P7. Totuula mu ntebe ng'olya era wansi wootuula ate oliisanga tokwata na kufooko. Eyo poliisi entuufu nnyo. Tokwata yadde jjiiko. Ayanga akuze. Waliwo abaana kati ennaku zabeera mu mwaka gumu kasatandika okwelisa aliyo fooko z'abaana. Ani yanjigiriza okubikozesa? To our viewers, keep those comments coming. We're going to be diving into the comments. This is time to get some of comments. So about that. Because Mutala Gambia, this generation, someone just looks at you, not Jukida. I'm not the one who bought her the phone. Akusimberiso. Ngali kugambako. Take esimu abaye tukoleke actually aya mukwano gwe yagigula. No kibano abansonyiwe mama. Tokate dda bazadde baffe yakubanga eriiso limu bwoti nomanya kyategeeza. Bwe kiri. Naye kati oli tunuuliza omwana n'ali kuddiza. Buli omu n'agenda mu maaso ne kyako. Omuntu nako bw'anagamba what? Oba bazadde bakooye bukooye. Because kati zenanga waliwo abo bazadde ba mu Kampala be bakooye ennyo bwe batyo. Akubulire mu kyalo. Simanyi kyatuuse. Abaana b'omu Kampala bwe bagenda mu byalo, ab'omu byalo babatunuuliranga as if different people. Because byonna bye baba bakola tebiriyo eri. Anti amanyiro tula ku dining ate bamugambye atule wansi. Biri bino makulisanga lombo muto. Biri eri mu kyalo biba tebiriyo. Abaana eriyo bulamu bulala nnyo. So sometimes when you go back to the village, abaana babatunuulira, abamu baba beegomba bambi balaba. So lwansonga nti bali babatendeka mu ntendeka eri totally different. Ngeyawukana ddala n'entendeka gye batendekamu abaana mu kibuga. Abazadde kati beekuliza abaana. Yamwekuliza alowooza yalibeera naye paka kufa. Naye munnange ensi ekyuka. Omwana mujjukizenga nti oyinza okutuuka ewantu nga ebikola wano si bye bikola wali. Bino ebyokera okulera engalo simanya you wake up in the morning n'agenda ku dining okulaba oba kyayi gyali. Tannayoza na bintu yadde. Waakiri kaleyerako olujja olyoka okunywa okoze ekigwa ayagala okulya. Omwana akera good morning daddy n'atula ku dining n'ali abaana bamaze okulya jangu otegula ebintu. Ng'omwana tamanyi na kutegula dining tamanyi na kugiteeka kale tamanyi yadde okutuuzaako ebintu bananga abazadde nammwe mutulimbyemu. Ne muba ne ba house managers abo mubawa emirimu naye munnange house manager emirimu agimanyi. Omwana wo yaliswala ng'atuuse ewantu nga tamanyi yadde kale okufumba ejjefu kale tamanyi yadde okukola okutokosa ejji kale okutokosa ejji. Ye ennaku zo zimimu zigamba mbu marry me I can boil drinking water. No ne chai mukalo. Era bajja kuleka mu. Ne wabula munje balenda ku chai mukalo muzibu kubanga oteka mbo spices obo bitani. Farida obaye obutwa. Obaye obutwa obutestigo leko tugamba babera kwade obutwa. Chai mukalo. Amwana ayinza omukwa ne wekisano ga nanga. Ngaliko ejjani talinoze sukali abamutamanyi na kutabula bulungi chai sukali amuleka wansi na akuwa. Yeah. Nalyoka juza kikopo paka ku mutwe tamanyi nti omuntu alina ofunako wanywera. Ne bajja batendeka ndowooza nga bakuze oba. Akwa chai nga yesimbye tekulya ddaka soosi bantu bakulu. Alimuwa mama we chai. Okay, not better late, but okay, what I'm trying to say is the earlier the better. If my sister who is 9 years right now, if things are not told to her because katiye aina abazadde bangi for some reason besides her mom nafe twatula bashamami yatugama atukole bati gwalwacha akuleka okole bati ne tumutekako those mateka you know yes because for some reason tubatugane ne mami nakuzuno like yabachi abazadde onyo kuruti afene ono omwana ye abana basemba abazadde babera relax. So if I get on her tab I'll tell her why you on your tab, like what time is it, aren't you supposed to be in bed, and she'll feel it. Should I report you to mommy or I tell her give me that tab and she will say I'm sorry bichichi nemugamba next time don't repeat it. You get nenga tonafuna kugamba kona kugamba akimanyi bwengende wakama n'olugezigezi lungi. Yes, it's okay. Nina nyo olugezigezi azifu ndi muzadde. No, it's very okay for us we as
elder siblings okubeera other parents to our children. I think at times it becomes hard when you try to correct this little sister or brother of yours, and then your other elder sibling is like, oh mwana muleke nganga magona ebive muno muleke out of it. Now inanyo lugezi. That's what my big sister used to tell. Now inanyo lugezi gezi. Now like you're like someone is going to school tomorrow, agenda zuka at 5. Yeah. You're like by 10 you have to be in bed. And then you tell her, Rach told him kwebaka. Ochali kusimpaka sasa. And then the big sister, no mwana muleke, just a change miramuko katono nnyo. Muleke. And like, so before you know it, your sister won't even respect you because Amanyi. Achimanya ina murani dili. That's why she Amanyi on a favorite wange because tamugamba ko. Right now she now knows. Hey, ono yali tangamba ko, but there is a lot I missed out. Yeah. There is a lot I don't know. Kati ate agendo kwagala okubiga ngato obugenzi. So you just sit back and you're like, I told you these things. Nabi kugamba ngo obudde bukyala. Mumanyi nti no lately omwana 9 years. Omwana amala okulya n'atwala essowaani mu sinki nadda n'abeera like aliwe but n'amala n'atamala n'atwala essowaani nadda n'atula ku dining room oba coach or anywhere nadda ku ssimu ye. Omuyita because maybe wali agenda okoze me I remember my mom anyway my sister was a little younger nga mumpi kati we yawanvu anatuka sink weli. My sister washes utensils. Like she will mpose kati of course sepiti zizobera hard and all that, but I know cause I weba tebitukude nga tumugamba this and this chat could and all that. But oli aja kugamba mbu mwaka mwenda omwana abakyali muto nga fe waberanga mwenda nga you wash your clothes, myaka mwenda ngo chima amazi, myaka mwenda nga you go to get firewood. No abana bato mwazukanga mumanyi nti ngenda tandikira ku kino na kino na kino na kutambo. But literally mboya ali akyali muto mwenda oba olima. Lunyobera n'akalimiro kewaka. Obana kakumbi akato. Bakuwa akakumbi akato. Oba olima toza kutula mtuzi. Ate munanga abana bano bagenda kumula mu byalo nga teri. Kati olwo bakuwe enkumbi. Bakuoleze. Obadde graduate nze from what? Mwana agenda omula mu kyalo nga teri sinki ng'ebintu wakubeereza mu sefulia n'olyoka olira otalumbuye tayoza bintu bye batayoleza ku sinki. Oyo no kale wabale ayoza ne wali watabyoza. You guys nga someone mbu I know can cause 15 years. Paka mchalo kati yayamba nga obimutuma okubyeza agenda n'abiteeka n'abikuba kubamu amazzi n'abikuteera ngate mu nyivu lwaki oba omutuma emirimu. Me remember when I was younger, they used to say I don't know how to cook. Do you know what I used to do? Ngane ngamba sibayifumba ngambi weba ngamba fumba mbifumbira ddala bubiso yakibagamba sibayifumba. So they don't tell me to cook. But literally, okay, when I grew up, I would tell them I know how to cook. Igwe byofumba bichi mbusima bibi. In my I'm like, you guys, I know how to cook. I've cooked for people that appreciated my food. But since mugamba simayifumba wembufumba ngambifumba bubi. But growing up I learned that it doesn't make you wakabi because you don't know how to cook. It doesn't make you so modernized. It doesn't make you so legitimate. You don't know how to cook. Rather, it is very ashaming. But you don't know how to cook and people are proud. And you're proud. It is very ashaming. It is not omusajja tagenda kwaganya munaye gwe nafata mayifumba. No, it is actually very, very ashaming. Atonna gwa kumusajja ategeera kye bayita emmere enfumbe. Anyway, due to time, I think let's read 2 to 3 comments and then we leave this place. Mutalembu munno muleke tebyaliwo nga mukula kati ofaaki naye. Okay, webirine. Alanza bato bange enfa nabo bambi. I will kufa with you, I will die with you because I've seen these things. Where I am right now, mbirabye. Like you not knowing this, tekikujjako musango. Tetujja gukusalira. They question where you tebajja bitunulira because mukulu we yajja kubamanyi kati nga gwe tomanyi bakutunulira wekero oswale wekwa bebuuze nayo ng'oli amanya ate onayawukana nono. I must have been kakesa of tokotoko. This is how thrived about cooking. By the way, I didn't do tokotoko, but I learned how to cook. Yes, I missed out on that. I would play kakebe, kwepena, but I didn't really do tokotoko. Yeah. Omwami tumhimbiza agambe ekizibu kya Kampala te n'oluga ogwo Nalongonga yatusabula emizingoonyo up to A6 vacation naye ab'omulembe guno tabu yennyini abaana baliisa chopsticks z'Abachina engege n'ettooke ly'omunyige n'otya. Mukolo Brooke agamba leero ffe aba ghetto youth tukula twenjeera okufumba akamere lutalo
By the way, no one has over and come from that family into Muina and made. Ne because of like you said, no yenjera no. Abana benjera kuchibuka. No beranga toina muri ngomanyi. Agamba ebi abana abatesi benjeze talo kino abana bakanjera benje. Zano like abana benjera no yebuza abazadde tebali waka. Mwana abana benjera kitu. Fe waka ni watabera nga wo muzadde teka lyali likola. Eteka lya muzai kasi muliko atoba wali oba bataliwo. Kubanga wana kitegera butegezi naye aba wayitawo mwezi. Abana bafe twalina Nkyukakyuuka opposite wabangawo nigi na kumpi buli weekend naye nga nalonga ageza kulabe kubalingiza ku kikomera waggulu kalo jja kunnyonnyola kubanga mwe abaleka waka tebakiriza me I thought nigi na the shoes emikolo gya nigi na gye bagaba ebintu amasowani ne bafumba omuceere kale nga bafumba emmere ne baagala naffe Buku ya msikikome kagambe when it comes to single mothers gubula sala omwana atebera omwana chali kizibofuna omwana simanga na munywa bunyi simanya munda kanza amanyi bwembonye n'abaana banga ntobye n'abaana banga Farida mundabye nabo akatalekeka yagenda ne comment comment negamba kale ffe emyaka mukaaga obeera omanyi okamenti nga bwekuba teke n'oguma kyovola baffe emitima gyakaluba kuva buto kyovola bane n'embeera ya Museveni tosobola nze wamma njagala okubeebaza mwena abatubeereddewo oku snap talk ya leero mwebale commentinga mwebale kunyumisa show naye ate nsaba tujjemu ekyokuyiga tubeera wano eno ng'ensonga tuzisekeramu naye ng'ensonga ziri serious zibeera serious because bye twogerako we have families abali bwe bati nga tebatuulako ne banyumya tebalina namboozi ebagatta nti wono bw'oleeta ekiboozi kino patana wange naamutandika mu kino ekiboozi akyagala tujja kikuba because you don't know you are always on your phone kati omuntu akubuza oloza munyumya mboozi kine patana we banyumire yinza okutwala obudde you don't have because mumanyi nakugeya it is there but you have not realized it because woba tasaba kutuula n'ogeyako the only person who is your partner. Because most of those men, they don't care. They don't even know what you are talking about. But they will just listen. They will just listen and because contribute. They want you to feel good. They want you to feel good about it because they know what will is okay. That is how you say, "Babe, you can't come back nagamba." I said, "You can." Like, I just told you a story last week. Nzijukidde nakulimba either ngatajukidde nagamba nzijukidde kati kubijukidde because obwongo bwebo tebubiriiko but because they want you to feel like okay nina omuntu asobola okumpuliriza so bannange tucreating a time tubeerawo nga we are relating nga munyumyamu mubeere nga musobola okubanga mwemanyi mwetegeere okuva ku masimu mwekwanira ku internet ate naye mutuuke wakane mudda ku masimu what are you looking for mbane manyi wafuna omuntu internet jiwa budde butono oconcentrating ku muntu gwe wajjayo naye ebintu bino tubikolebwe bityo tusobola okubanga ate tambuza n'abaana abewaka beoli nabo baweere gadgeti zaabwe ziteekeko obudde obudde bwe buti omwana akeera atya ku ssimu amaze okola emirimu gyewaka yadde muyina house help abaana bakole omwana akeere akwate simu anywe chai mbwakoze nnyo ayozezza ekikopo n'agenda noyebaka n'okwebaka akoze emirimu ate ng'ayozezza kiteyeka naye ng'ewaka abaddewo abalala abanywedde chai mbwe everyone washes their cup what is that thank you so much Farida Lilian just in seconds guno gwe mulembe gw'olabye abaana munenga munaye buli omu ayozza kikopo kye but I implore parents kuza omwana nga tomwekuliza kuza omwana oyo ng'omutegekera obulamu nga toli mu nsi obanga ebintu byawukanye because obuzaaliro si bwe bukulira so abe nga asobola okukulira mu maka g'abantu abalala so si kuweerezaayo omwana ne bagamba bannange tetwamanya singa tetwamukkiriza oyagala omwana waabeere bw'atyo omwana nga tasobola kukulira mu maka g'abantu balala nga si wuwo kitegeere nti ensi ekyuka ebintu bikyuka so as parents gadgets zino muziri meeting n'obudde omwana bwamala ku screen amaaso ge spinal cord obwongo bw'okubuzimba because obwongo bw'omwana omuto kitabo buli like every day it's a new page ebikulwa okuwandikibwamu so obwongo bw'omwana ono bufeeko muliise n'emmere esaanidde tomuliisa byalaba ku screen wano fast foods are not good for kids
actually ndoza wenyezo kireeta obulungi bwentu. Fast foods are not good for kids. Omwana we yaliridde June oli mumuwaawo chips mwati azaagala nnyo azagalira ku tomato simanya biki. Ngata namuwa noodles. Ate naakugamba mbw azaagala nnyo mbo yalya noodles. Buli abumanyimu ne flavors mbwaka simanya akabeef kawo. Thank you so much, Lilian. I think I'll end with this story. My sister, Yaja, she came to me complaining and she was telling me, our neighbor, Baina Abana Songa, she was telling me, Omwana neighbor, for you at your home, you don't have a maid. They tell you to mop the veranda, you be the one mopping the veranda. So because my sister every morning she wakes up, she knows she'll mopping a shed. Because my mom tagala mwana kulenga tamayimiru. So oli yamugamba, Rachi bakumeka mopping a veranda, you know, every morning. That was an age mate sharing. The song the kid told me, first we don't have a maid, they make me mop the veranda every morning. So parents, don't think mbu suma mwana wongo bagenda mogera balo ze trying maid bichi kwa nemba muina what are even justifying omwana muyigiriza emirimu ene he or she is still young because chigena muyamba one time one day inze ndi muzadde wa ate n'abalenzi babayigiriza emirimu tukoyo okubeera n'abasajja atamanyi nadde okufumba akamiri mbu simanyi kufumba bamwekoza tamanyi nafumba mazze mu paako tanya atula ali muleke ne yeegolola muleke n'abalenzi abanabalenzi nabo mubayigiriza emirimu because bajja kuba ekikulu babayigiriza okwala obuliri self reliance is good abamba babayigiriza just bagana kola naye nga babayigiriza okwala obuliri kikulu n'ekyo whether we tatantide pakano Kalmia. Guys, Njakubajukiza Political Dice is premiering this Sunday. Make it a point to watch at 8 p.m. The show will be premiering, hosted by me and then Princess of Bunyoro. That is Farida Bikobere. You don't want to miss what we have for you in store. And remember, the Alternative Uganda is the only page that brings you classified information. See you guys Sunday evening. Bye-bye. Welcome to the Political Dice. It's controversial, purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, state house oba ghetto. Ani yuga ku ground. Ani kwe babuze. Okimanyi nga Dr. Kiza Besigye alesa amaanyi. Olwofadda bafutoli abateesemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwojema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF bamala tebabanja. Olwo baba ate bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simayanga posturing tebabiri mbali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo ba? Yali kuki? Oyo tumuleketa gambo ampanyiga mawu. Ebe na birindira no ku the Political Dice ku the Alternative TikTok nange Teangel ewamune Farida Bikobere buli wa Sunday sawa 2. The Alternative TikTok. Real issues, real talk.